Abalabi ba Bege TV bannange mwebale nnyo mutuwagidde nnyo najje tuyita mutugamba kyekyo naffe katwongere okupika paka last. Ndine bannange omumanyi Idris Kigundu ne Kyeyune Noah tebagenda kubuuza mu bantu kubanga ensonga eri mu ddiiro ekwata omubabiro. Sense motion mwababisoma bwe mubyogera. Omuntu ayagala kumanya ensonga ya Ssekikubo enegguka. Teja kuguka kyonna kyogedde bali katemba bane katemba nene olaba ddala n'amazima agaliwo ku byobufuzi byaffe naddala ebyobufuzi mu parliament wali ngeri sense motion gyesobola kuguka teriiyo olaba omuzungu kyandiyise dynamics mu parliament kubanga balina osooka okufuna emikono 177 olw'ensonga ne basobola bagitwala mu ddiiro kiteeka koda pepa olyokola ki Iyo kubaganyizibweko ebirowoozo mu parliament ate era ate naawe era bamala era speaker alina okukola kiwaliwo okulonda okwenjawulo ebitundu bibiri byakumeka byakusatu bibiri mumeka kuba baka bitano mu betuyina twebakanga bameka berako abakanga 208 abayina okusayininga kuba akalulu enda processing lwaki ensonga eno eya sensa yetikiddwa omutwe gw'omubaka Mpuuga kubanga mu byonna byonna kyolina okumanya nti Mpuuga gwe mutwe omukulu era gwe mutwe omukulu oguliwo bw'oba otunuulidde ensonga eno engeri gye kirukiddwamu ne bwe tuneebuzabuza tentoya abakirimu baagala kulaba nga Mpuuga kubanga Mpuuga mu processes ez'amateeka ziri endala ez'enteekateeka ez'ekibiina zonna etteeka lyamulekawo kakati kano eno gwe gulinga omukisa singa guyitamu nagwo mukisa kwegamba abakirimu babala emikisa gyonna egyolaba nti nno Mpuuga tugenda okutuuka okuddamu okulonda nga tali mu kifo ekyo kubanga ebirala byonna bimusibyewo kakati ye munene akitunuuliddwamu nti singa kino kimala nekikwatayo bweppa ne bagenda mu parliament ekisooka kyongera omuswaza nga ye okudda kwekube chances z'okudda zibeera ate kiruddewo olwokuba kiruddewo abantu kitandika okubafuna nekibakwata kuki mu bwongo kati abalwana abakirimu ensonga yaabwe nneneko okusinga gye tulaba kale Ssekikubo kikyalwanyisa Mpuuga Ssekikubo yakiwumyemu tali yokka nanti tali yekka kubanga nze ndaba Ssekikubo ndaba Salope nenuku ekirimu kubanga nomubaka waabwe era n'ensamba era naye mubaka wa kibiina kakati we nkugamba nti nno waba mubaka wa kibiina tomanyi yamutuma era ate nabano basobola okubanga bakikozesezza kubanga waliwo lwolaba omukisa ng'osobola okukozeseza ddala negukolera ebintu so kakati nze ndaba ekyobufuzi ekya Mpuuga era singa bukeera ku makya kibalizi nga waliwo engeri gyekisobola okukolebwa nga ngeri gyekisoboka okukolebwa bano bonna ab'NRM bambi abaali abalala bonna ne bwe basigalawo naye nga kisobola singa kino engeri gyekisobola okutunuulira Mpuuga yekka nekimuba era ekyo kyekyalikoleddwa waliwo omubaka omu namuwulira lumu yali ku radio Betty Nambooze n'agamba nti singa kisoboka Pulezidenti Museveni n'abaako we yeekweka ne baga nti yabuze oyinza okulaba ne babadde alya nabo bazina amazina kyogamba ne mu Nuupu mulimu ababaka basobola okuzina nga Mpuuga avudde ku bakomisona gye bali bangi olwedde ekibiina kye kiba kyakwatagana pulezidenti w'ekibiina kye yamususpendinga bukyayi buvaawo buno bwonna si bukyayi bo mu mateeka ga Nuupu balowooza Mpuuga akolamu ensobi okutwala ezo sente mateeka gaabwe yasoose ne parliament yabawandika yabagamba nno sente bazimuwa muki mateeka jukira bali Nuupu yawandika ebbaluwa nga yagala bajjayo nebigaana parliament nebanukula nebagamba ffe mateeka gaffe sente Mpuuga zeyafuna zaali ki mu mateeka era tesobola kumujja kubaki naye ate mateeka ga Nuupu ng'ekibiina ne baita valu zaabwe Mpuuga ate omukulembeze ate nga Mpuuga ali mukulembeze wa Ntiko yakola ki yazimenyera kyovala bo bagenda mu maaso ne bamupanishinga ne bamuboneza mu gye bamuboneza obadde mu parliament Ssekikubo yali aleeseeko ku nsonga ey'omuggundu negguka oba kazanyirizi Ssekikubo oyo sensa amuyita kazanyirizi Ssekikubo oyo utulira parliament y'omunaana abatulaba yaliwo wakati wa
2:6 ne 2:11 2:11 ne 2:6 baita basachikuwa baletanga ensuko bali bamanyi nnyo ali ne tinka simire batekanga nnyo NRM kuninga be babuzanga ebibuzo jukire biseera ebyo yaliko prime minister mama Mbabazi ali wamanyi nnyo nga buli muntu yenna amutya naye bayimiranga ne bagamba kino government chekoze era ekyavaamu government okukola ki government NRM okutura ne bagamba bali babayita balebo MP ye Honorable Tinka Simira ni wagaba ne Ombaka Muhammad Nsereko walineko yali Central MP yali ku ticket yaki ye NRM ebiseera ebyo 2:6 2:11 so sechikuba yali musajja wa maka sechikuba yayogeranga yatekanga nyo government NRM anonya kamba kabasise waberanga wensonga nyingi nnyo kati nga yatema ngalo in fact meyo we yajja takali NSS wetekanga government kuninga Mbabazi kuninga era yaberanga ku ludda lwaki opposition naye kine sajja kuchanga kitandika kine ni parliament kumwe sechikuba badde asirise netugenze okulaba kati ng'avaayo eno ensonga eno eyampuga eno eyamotion kati ekoze eki bitanga bino ebintu bijja avuddeyo tetumanyi kyabaza oba abaza kalulu oba akola ki naye katuwumulemu eddakiika emu tulabe obubaka bwa bannaffe abatuwagira ng'abajjana ne sikulu ziwali ebbomba naffe tubaga mugende mubawagire naffe be bannaffe bwe tukomawo kyeyina ogenda kutandikirawo omubaka Nannyondo yaggyeyo omukono. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Tembeli ekisooka kyendowooza nti okuzuula nti mbadde ensayininze nendaba nga kyensayinize si kyenasaanya ekyo yekiri nakyo kubanga si lwe gusoose ababaka bazze mu palamenti ez'enjawulo kino ekya essential motion tezikize ku palamenti eno yokka ne mu palamenti ezize zibeerawo kibadde nga kijja era waliwo ne be bajjeeyo Gimuhwezi bamujjayo era palamenti ababaka bamujjayo ey'omukaaga ne minisita Sam Kuteesa naye okuva olwo buli palamenti ebadde mu mundu nsonga ez'enjawulo twalabako Ssemujju yaleetako nga yagala Eritu Mwinyi era waliyo ey'omwenda waliyo omubaka yali ani Lubega yali akiikirira Kasande eyo nakera nateekako ate n'agujjayo era netugamba nnyo waffe yagujinenga omubaka yagujjeeyo naye kyenjagala okugamba nti si kipya nze kyenjagala okujjawo